Mpuuga oluvannyuma lw'okulya ebitaano nakati wenjogerera akyejjusa lwaki yalya ssente ezo. Ankuletedde ebigambo byewanyisiganyiza wakati we ne Lutamaguzi. Nno obuzibu buvaawa. Lutamaguzi agamba nti mu bantu balaba abatalina mulamwa na kigende lwaki bali mu byobufuzi ye mwami Mpuuga. Yavaayo n'akola akabiina ke aka DA naye Lutamaguzi agamba nti DA kabiina k'abanyaguluzi, kabiina k'abali ba ssente, kabiina kakozesebwa Museveni okujja okulwanisa Bobi Wine. Ate bwenvaawo waliwo ne Honorable Mukasa Mbidde naye avuddeyo n'agamba nti Mpuuga amwewuunya, tamanyi Mpuuga mulamwa mutuufu gutya gwalina mu byobufuzi kubanga ye bw'alaba Mpuuga amulabanga kazanyiikirizi, amulabanga ddiikuula. Olutalo luneeno ngenda kuba nti atenda okutuusaako wakati wa Honorable Lutamaguzi saako ne Mpuuga gattako ne Honorable Mukasa Mbidde. Ebigambo badde bingi naye Mpuuga ye wenjogera kati ebyobufuzi bitandise okumutama. Eyejjusa lwaki kwegamba awalampa n'erinnya lye bayita Bobi Wine. Kasooke nkutuuseeko ebigambo bya Lutamaguzi ne Mpuuga nga beerangira ebisongovu. Saako nkutuuseeko ne Honorable Mukasa Mbidde ng'akuba mu kibiina kya Mpuuga ebituli. Kirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Bakola akakundi kaabwe ke bayita DA. Nze kemmalayo nga nze Lutamaguzi nti Dealers Association. Akabenje akagwa mu byobufuzi bya Uganda ke kabenje k'ebyobufuzi bya ticketing politics. Abasinga tebaagala Museveni agende. Nze muntu asobola okukola n'omuntu yenna asatubanga tukanyiza ku principles. Balaba nti tuli opposition, they are not opposing political change, they are opposing economic change. Bobo opposing byanfuna. Naye omuntu binda kyala kya aba muzibu okukolagana naye. Omuntu ali awo alinganga amiba, aba amiba Uganda amiba teriyo ndowooza. Omuntu muzibu nnyo okukola naye omuntu atategeerekeka. Tomanya ddi lwatambuza amagulu, tomanyi ddi lwatambuza mutwe, tosobola kumanya ddi lwakolagana naye. Nti akabinja k'ebyobufuzi akagatta bannabyabufuzi ba dealers, baddiira oba mu Luganda bakayungirizi b'ebyenfuna mu byobufuzi ne bakolawo akakundi kaabwe ne bakatongoza nga kuliko saabayungirizi Saabayungirizi Mpuuga nga yakakulira ebyobufuzi ebirimu okufuna kaadi kuba gimuyita kaadi politics. Ndowooza kaadi politics wa bulabe nnyo. Ne mbagamba nti as much as nti nabo basanga ku kkubo nga tuli opposition naye Museveni wabasanga tabakubya mbuukuuli era abakubisa miziŋŋoonyo. Omuntu yenna nga tannaba kugamba nti agende mu bantu alondebwe oba asabe kaadi, ekisooka alina okweyubula ne yeeraga nti mukulembeze. Obukulembeze kye kisooka, okwesimbawo kye kisembayo. N'asanga owa polisi n'akuba akakundi kakamuyambyeko okubeerawo mu buyinza nga kapapootinga nti kamuwakanya. Tobakakubisa mbuukuuli, bakakubisa miziŋŋoonyo. Gwe UP ali ku byaddala bakukubisa mbuukuuli era ne bwe baba kuwozesa tebakozesa mu kooti ya bulijjo bakutwala mu kooti y'amagye eri embuukuuli. Honorable Mbidde, kitolowooza ku mukago gwa oba ku kisinde kya DA aba DA nga bakulembeddwa mu Honorable Mpuuga bayanjudde ekintu ekipya baasuubiriza nti wano lino lyekkubo kaakati abavuganya ekyokuddamu kirabise. Ndowooza kyebagezaako okukola ndowooza kupima buwanvu bwa mugga naye nga bakozesezza amagulu abiri. Ekyokubiri bagenda kusanga obuzibu ng'omuntu yenna kati bw'ayinza okusanga ng'aleese soda omupya. Kubanga n'abamunywa kwennyini bagamba tajja bulungi mu kkooko, anaabuzeemu mu kya kkooko. Ensonga eyokusatu bagenda kusanga obuzibu okunnyonnyola omuntu yenna nti bazze kujjako gavumenti. Kubanga gavumenti eriko teyawangula mu Buganda. Ati bo bwe baba bazze kuvuganya ate ng'eyawangula mu Buganda ludda luvuganya ne batakola naye, baba kizibu nnyo okukakasa nti bazze ate kujjako oli ataavuganya ataawangula mu Buganda babanga abazze okujjako ate yawangula mu Buganda. Oba
okutemamu obululu era ekyo bwe baba balina okubuuzibwa babuuzibwa who benefits from your conduct ansa eyinza okugwata eri tebazze kugatta wabula bazze kujjako ate bavuganya bagenda kujjako abavuganya naye agenda ofuna mu ekyo ate yo yabeera yawangula ku luli lwakyo nti aba public eri mu kubuuza bibuuzo babuuza bibuuzo era obuzibu bagenda okusanga kubanga ku ludda luno oluvuganya lukaluba nnyo bwobanga mu byobufuzi incumbent yaba abuuzibwa bibuuzo era omuntu asinga okuvuganya ennyo ku ludda oluvuganya yo yaleese ebibuuzo kikaluba nnyo gwe okubeera ku ludda oluvuganya naye ng'ate naawe ebibuuzo bikwetoolodde okolera ani oze kukola kuki otya goze mu kiki kakati byebizibu bannaffe bye bagenda okusanga kakati ulira njagala kukola makulu be bagabye emidaali bampadde omudaali emubendi genda tafiire abamu ku baana bo mikwano gyange saagala kumprovokinga into the fight gyensinga okutegeera genda otafiire nkwegayiridde don't provoke me into insulting you. Don't provoke me. Kubanga nina capacity. Nkurespectinga as a senior leader. Bogama nti byagashumba tebina makulu. Si byagashumba. Ewaffe mu family. Daddy waffe yasooka ofuna passport 1974. Mami wange 1978. Mu family ewaffe tewali gwe wali ba passport. Bino si byagashumba. Byabannansi bannayuganda abanyarwanda abadde banyigirizibwa si byange. Singa executive order bagisa the Gashumba executive order wali gambe Gashumba ina kyakola ki leader ko ekirala president yagambye indigenous communities executive order by the way pointing out to Banyarwanda bonna bannayuganda ekirala otafire the president issuing an executive order, it's a vote of no confidence in him. Owulira kiringanga bonobeera nga makanga mukyala wali falinga kubawa neighbor buli kaseera, that's a vote of no confidence. Kiringanga bonodanga wakanga oboggole abana timbanyize kitamwe, that's a vote of no confidence in you. Byokola byali badde bye. Yes, otafire bino yali badde yabisolovinga jeje odongo yagezaako actually okubonabona oba okubonyabonyezebwa kw'Abanyarwanda mu Uganda kugenza at its speak ngotafire minister. Atenzo tafire bakola statement ingezo ne Babu Captain Babu nindako otafire bakola statement ingeyo ngamba mukama webale nnyo. Finally the snake in him getting out. Kati otafire netu mutegede nalabye bukadde wange Babu manyi bwe respecting amutabani wo mukwano gwange nkwegayiridde ekintu watu kimanyi kitubuzeeko.